okuwona naye ssente ze bansaba okunzijjanjaba okusobola okuwona sizirina, nsaba kuntaasa. Nalubowa Rehema ow'emyaka 52 omutuuze w'ekaze ekisangibwa mu divizoni y'e Kawempe yali mu bulumi obw'ekitalo oluvannyuma lw'okulwala ekirwadde kya kkookolo w'amabeere. Nawala breast cancer okutandika mu mwaka ogwo kati maze kwandiri omwaka mulamba amanyumizibwa. Nalubowa agamba yali mutunzi wa ngoye mu butale bw'omubuulo wabula nga tumusanze asobeddwa eka ne mu kibira ng'ekirwadde kya kansa kimubala embiriizi. Mu bulwaliro bw'enasooka okugenda kale tebambuulira kituufu nga kumanya kituufu nalibadde situuka wano wankooloweke nga tebiruma kati oluvannyuma ngenda okuddamu okukitegeera ng'ate amaze okusaasaana. Oluvannyuma lw'ebbeera okuzimba ng'eddagala lye bamuwaliganya okumukolako ono yasalawo okugenda mu ddwaliro ebbombo gye bamuggyirako akanyama era mu kumwekebejja ne bakizuula nti alina kkookolo nga bw'annyonnyola. Nategeera baŋŋambirawo olubereberye nti obaako akantu osobola okugenda mu ddwaliro eddene oba ne bakagyamu nalibadde nnyenda kuba nali siwuliranga ku bikwatagana n'ebyo. Kantu kaali kati niwe kati nakawulirira eno nga kayiringita ne kabula ne kayiringita ne kabula naye nga tebiruma. Niwayita ebbanga ndokulaba ng'ekintu kisongodde bwekiti nga kinene ebbeere lyonna nga kiriwuutikidde bwekiti kyajja mangu ne kizimba mangu. Ono atutegeezezza nti oluvannyuma lw'okamutema nti alina kkookolo w'amabeere yerabira ddala ng'ensi ekomye. Ebirowooza bingi kamala okusinga nga bw'omanyi omuzadde nawooza n'agamba yiye abaana bange kufa kansa naye olina agamba kansa tawona. Ngamba yiye abaana bange bano mbadde nvunaanyizibwako ebirowoozo byonna biri ku baana naye nga neeraliikirirako naye ngaokusinga neeraliikirira abaana bange mbaleseewa mbadde nfiirako mbaweerere basome. Ono yali mukazi mukozi nga ne ssente ze yeewola azijja mu bbanka okusobola okubeerawo ye ne famire ye nga bano lwakizuula nti alina ekirwadde kya kansa waayitawo akaseera katono ne batandika omubanja ensimbi zino olwo obunkenke bwe yali alina ne bweyongera. Nali nga nsuubula engoye zange ne nzitunda mu butale nga neekozesa nga nzijja mu looni neewola era looni n'ebbaluwa zange baazitwala ne bayimiriza looni kuba bajjanga ne bamanja nga ndi ku muliri ebbaluwa z'eddwaliro ne bazitwala inshuwarensi n'eyimiriza looni. Ono agamba agezezzaako okugula eddagala ery'enjawulo okusobola okukkakkanya ku bulumi kyokka nga lya bbeeyi kyokka nga talina wajja ssente. Ono fragile akenenulamu ebikyafu munda naye asobodde okugakaza nsekula nemuyiwako era abasawo be bamundagirira naye omugula buli wiiki ngula wa $1.5. Waliwo abamuwa amagezi okugenda mu ddwaliro e Mulago basobole okumukalirira kyokka ono agamba talina kyamaanyi kye yakyukako. Bakalirira naye era baŋŋamba okunkalirira naye ng'eddagala lyetaagisa eddagala lyetaagisa naye nga ddagala lya kansa lya ssente nnyingi. Ono wabuuziddwa oba taata w'abaana bamuyambako mu nsonga z'obujjanjabi bw'ati bw'atuzzeemu. Gyali eyo naye nga bw'omanyi omusajja gw'oba wayawukana naye mwayawukana dde aba takuvunaanyizibwako. Nalubowa agamba nti n'ennyumba mwasula bamubanja omwaka mulamba era nga buli mwezi alina okusasula $13,000 kyokka nga n'ekyokulya kibabulanga bw'annyonnyola. Ennyumba kati bamanja omwaka mulamba nandiroodi ajja nammanja nankwatirwa ekisa naye era abatazikusomya mmanja omwaka mulamba naye ansabira kimu kuwona kati bw'oba ofunye ng'omuwaayo naye kati sikyalina gyenzijja okulya bibula kati ab'emikwano ababazze okundaba oba owooluganda abazze bwakuwaayo $1,000 okwasaganyizaako awo bw'oti bwe kibula n'obeerawo noonya omululuuza obeerawo nga ku biddudde ebyo ebyakiragala ssere biki nennya nembeerawo oba oli awo mukwano gwo najja okukulabako owooluganda najja okukulabako nobaako gw'okubira bw'aba alina naye n'akuwaayo bwe bityo bwembeera bwe nnyimiriddewo. Ono ayongerako nti yeetunzeeko kumpi buli kimu kye yali ayina okusobola okufuna eddagala kw'ossa n'ekyokulya kyokka nga kati tamanyi kyakuzzaako. Obuganda bw'abaana nabutunda n'omufaliso gwe nali nsulako nagutunda ng'era ngulaagula ku ddagala
ebintu mu nnyumba n'atera n'obbimalamu naye nezootundamu era teziwera z'obeera oyagala k'otunda k'oteeka ku mumwa. Nakiganda Sumini ow'emyaka 19 ng'ono ye muwala wa Nalubowa eyakamala siniya ey'omukaaga atutegeezezza ng'embeera ya maama we bwe mweraliikiriza era nga kyamukosa. Natya nnyo ng'amanyi agenda fandeke era nga times era mbeera ku ssomero obwongo bwebbiiza ne mulowoozaako naye ng'era bwe bubeera ku ssomero n'okwebuzaabuza obudde obuwa ebitabo naye ng'era kyanyiga. Nogamba obulamu weebute naye kati najja musaasira atereere naye ng'era tubeera ku ssomero n'emikwano gyange nga tumusabira. Nze nkikuumye kubanga gwe nkuze naye yekka bwe mmanyi ye maama ye taata yambeereddewo mu buli kimu so kati nange mwene embeera mba neetaaga ne mubeererawo. Kusoma kumaliriza kutikkirwa maze senior 6 akola bachelor in science economics oba business administration oba law ngaze okulaba ku maama ajja n'akyayo oluusi natuleeterayo kasente oba ne batuleetera ku bintu ng'ebyo sukaali oba mmere obusinga ddala buyambi tubujja ku bantu abajja otulabako. Ngono wano wasinzidde nasaba buli muzira kisa yenna asobola okubadduukirira abayambe kubanga embeera ya maama yeeraliikiriza. Obuyambi tetunnabafuna tetunaafuna buyambi buli awo era nga tubadde tuzze nga tusaba ku buyambi oba ssente oba kyakulya kozi n'ebyokulya olumu bibula era okusinga ddala tusaba ku buyambi bwa ssente ajjanjabibwe awone. Dr. Gerard Mutungi ngono yavunaanyizibwa ku kujjanjaba endwadde ezitasiigibwa mu minisitule y'ebyobulamu atubuulidde engeri omuntu gy'alina okwewalamu kookolo w'amabeere. Kyandyetanze oba oli mukyalo olina bbeere n'abasajja nabo kati bafuna breast cancer by the way kyokka ennyingi ebeera mu bakyala kyetaaga kukebera bbeere lyo olaba twalimu kintu kyotategeera wabeeramu lampu muntu abeera ne lampu wabeeramu ekizimba ekyo kikaluba mu bbeere kyetaaga ogende mu ddwaliro bakola ki bakikebere bakakase oba kansa oba si kansa si muntu abeera n'ekintu ekikaluba ngu abeera ne kansa. Ye omuntu afunye kookolo w'amabeere alina kweyisa atya? Abasawo bajja kukubuulira ki ky'okukola nkugambye ekikulu okumira ddagala bw'oba oyetaaga antibiotics ne bazikuwa bajja kukuyigirira n'okuyonja ku kiwundu basobola kugamba teekako onaazaako n'amazzi galimu omunnyo mutono hygiene y'ebbeere eryo era bakuyigiriza engeri gy'osobola kukikola era n'ogendera ku mateeka. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa aba National Care for Biotechnology Information NCBI kookolo akwata kyakubiri mu nsi yonna okutta abantu ng'okwetooloola ensi yonna abantu abasoba mu bukadde 16 be baakwatibwa ekirwadde kino mu mwaka gwa 2018 nga ku bano obukadde 9,600 be baafa obulwadde buno era nga kiteeberezebwa nti bwe tunatuukira mu mwaka gwa 2030 abantu abasoba mu bukadde 26 be bajja okuba n'ekirwadde kya kansa ate ng'abantu obukadde 17 be bajja okuba nga bafa ekirwadde kya kookolo buli mwaka era nga buvunaanyizibwa bwo nange okulaba nga twekebeza ekirwadde kino buli kiseera okusobola okwewala ebinaddirira. Lilian Rebecca Bayena, Sesanga Stephen, Top TV. Ensanja bavu bino ebiwundu ensanja bavu zajja lwa biwundu bino ebiri ku mabeere.